Kitalo nnyo owa Grace Khan afudde Bambi maziga merere Don Asia achaidwa songa ate muwala wa Elly tumwine asabye bannayuganda okusonyiwa kitaawe olw'ebyo ebyamusobako. NA News Spark Channel katukujjukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga ate olekewo obubaka bwawo mu comment section. Omugole wuno Bambi eyakiguddeko enkuba bwe yayonoonye omukolo gwe. Enkuba eyatonye yabadde empitirivu yayonoonye omukolo guno nga wetuli mu kuba nti nno otukulaga mukwano by'ebyamawulire si malungi. Enkuba yagenze netonya nereka nga buli kimu ekyonoonye. Omukolo guno nga gwonna gwonoonese, omukolo nga gugenzeemu mazzi nga woli mu kubiraba awo, tenti butebe bonna nga biri mu kutwalibwa amazzi. Keeki yiyo tuli mu kugikulaga nayo nga eri mu mazzi. Abantu abasinga nga munnange kati bali mu kweggama amazzi. Byebyo byabadde ku mukolo amawulire si malungi. Vidiyo eno tugenda kubeera nga tugikuwa naye kano kalowoozo eri abo abateekateeka okukola emikolo. Tugezeeko okuba nti no tusabira emikolo gyaffe. Sabira omukolo gwo Mukama abeere nti no agubeeramu nnyo, kubanga bantu bangi ababeeranga balwana okulaba nti omukolo ogwo tegubeerawo. Katukuwe vidiyo eno. Baba Gulu. It's just coming down. Kitalo maziga merere ew'omuyimbi Grace Khan wetuletedde amawulire gano ku News Spark Channel. Bambi nga jjajjaawe gwe tuli mu kukulaga mu video ng'ali n'omwana wa Grace Khan avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Akatusabye Mukama Katonda abeere ng'agumya Grace Khan kubanga jjajjaawe abadde amwagala nnyo nnyo nnyo. Agenze ku Facebook n'agamba nti teyasobodde kutuwa amawulire gano olunaku olweggulo kubanga yabadde etali bulungi oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti jjajjaawe afudde. Naye n'akomekereza ng'agamba Bambi jjajja agenze. Bwe bityo nno bwe biri, Mukama ayongere okuba nti nno amugumya. Eyo nno bwe tuvaayo akatugendeko ewa Don Asia omutikke gwe bakomyawo mu ggwanga lyattu Uganda nga tannatuusa kukomawo. Munnange ono nno yandibanga akyayiddwa, yandibanga agenda kufuna uniform ye, yandibanga uniform ye yatandise dde okuba nti no etungibwa. Olw'ensonga ki? Ono ne yagenze n'avaayo n'akola video ku munnayuganda omu Bambi eyafudde ayitibwa Kapensa. N'agamba nti Kapensa abadde avumaganya eddiini y'Obusiraamu era abadde anywa omwenge. Mbu Kapensa era yamuvuma biki teyabadde na bigambo birungi byayogedde ku mugenzi. Naawe ali okuŋŋamba mbu simanyidde ono oli musiraamu tomanyiira. Omuntu gwe muli okumbuukizaako nti toli musiraamu abadde lujuuju, abadde munywa mwenge, abadde avoola obusiraamu. Essaawa zino omugenzi gwe muli okukungubagira ku peegi ye mwali mugenzeeko ne musanga ng'alina kadaama gwe yayamba. Waliyo kadaama n'okwesiba ku bantu n'okwegomba abantu abatabalinako. Nze mbasaasidde, nze mbabuulidde. Anjagale atanjagala oli wa ddembe okunywa obutwa. Naawe ofe. Bakadaama tumanye ennaku yaffe. Bye bigambo byange mwebeereremu. Omuwulira kadaama afudde mutandika okukola live ez'enjawulo musolonze ssente tusobole okukungubagira wamu n'abaki
n'abe family. Kakati omwagalwa we kwe kuvaayo n'amugamba nti Don ebintu byali mu kukola asaanidde okuba nti nno akyusa n'olulimi olwo oluli arrogant nalwo asanye okuba nti nno alukyusa bwe bityo nno we biri. Omusajja nno oba omwami we abadde mukambwe nnyo nnyo. Video tugenda kubeera nga tugikuwa era ssaawa yonna ebakugamba nti uniform ya Don Asia eri mu kutungibwa teweewuunya. Omusajja alabika akooye embeera za Don Asia. Katukwe video eno. Okwetonda kwange buli gwe nayise obubi kuno ku media nsaba konsonyi oba gwani oba Doni nga bino binjogedde bikunyiiziza naawe nsaba onsonyiwe kubanze seegulumiza byendabye embirabye naye nsaba mu nsonyi buli gwe nakola ekibi. Kabala basawa zino bali mukuba ku WhatsApp kolo yange neroza bangamba ki era byebyo nze sibaddeyo mbadde neebasi buli gwe navuma nsaba onsonyi wa mwana kwanza ze muntu atagala kubeera nantalo mu bantu kuba tekimbulandinga ye tekimfula wakabi tekimbulesinga kibula sikyegomba tekimbulesinga emikisa gye nnoonya kyekijimpa. So kati buli gwe navuma buli gwe nayise obubi nsaba mu nsonyiwe mwana. Naye Doni live gy'ovuddeyo n'okola ng'oyogera ku mugenzi nga bwe yakuvuma eyo video saagirabako ng'akuvuma ng'olaba ky'okoze kyekituufu. Naye Doni kankubulira ekintu kimu tojja kusobola kumalako nga bw'otyo bwe weeyisa. Nze nnyina byendaba ne byempulira wootaba naye tojja kusobola kumalako nga bw'otyo bwe weeyisa. Kino nze nkikubulira nga kyaliiwo ate akwagaliza naye togenda kusobola kumalako nga bw'otyo bw'obeera mu bantu togenda ogenda kubiraba. Togenda kusobola kumalako nga bw'otyo bwe weeyisa mu bantu. Kati oyo omwana omugenzi eyafudde singa famire ye muvaamu omwaka eyimiriramu. How are you going to survive? Nze tebinsanyusiza babedda neebase ne babiŋŋamba kale nze tebinkubye niŋŋamba ate Doni afa ki n'omugenzi afa. Abooluganda b'omuwala eyafiira ku Kyeyo bakukulumidde gavumenti olw'okuba nti bano tebayambye. Omuwala eyafiira ku Kyeyo gwe tuli mu kukulagaawo ayitibwa Charlotte wabula Bambi yaweerezaako ku vidiyo ng'alaajana ng'agamba nti yakitegeddeko mbu bakama be baagala kumutta era munnange ono teyasobola kuba nti nno asimattuka Bambi yafa. Katusooke tukuwe amaloboozi gano omuwala ono ng'agezaako okulaajana oba oliawo afune obuyambi. Ebigere byasamya bikibu kyasamya nsaba oba kisoboka nsaba kisa kwate bintu byangende waka kubanga njafiire. I'm tired. I'm not going to change you. That's it. Yoyo mwala ndoza nawe omwewuliriddeko wabula Bambi ate yafiira ku Kyeyo. Omuwala oyo yafiira ku Kyeyo naye nga famire y'omuwala ono eri mu kukukulumira gavumenti mbu teyina kyekozeewo kulaba nga omulambo gw'omuwala ono gukomezebwawo ewaabwe gubeere nti guziikibwa bwe bityo nno we biri eruddeyo. Katukwe ku bantu ab'enjawulo nga boogera bano nno bo bagenze mu maaso
okuba nti no bakungubaga wadde ng'omulambo tegunnaba kutuuka mu ggwanga. Nagenda kudamu kwogera ne Charlotte ng'essimu teriiko. Waliwo mukwano gwe omulala eyaragirina n'angamba Charlotte takyasobola kwogera. Nemugamba ye Charlotte we nayogedde naye ate abadde ki? Tekate mumpe. N'angamba kale nze ndi ku maddala waggulu naye kankirire mukuwe. Agenda kutuuka ku Charlotte yatasobola kwogera. Ng'olulimi lwazibye. Yagamba maama ndi mulwadde. Mama bayi amasisi manango badesi ngamba ndi mulwadde muyi abantu bakutuza mulwadde ngamba ndi mugamba olulimi nga terusituko badde ki ngamba mama ndi mulwadde muyi bayinza obutawona ngamba mama Katonda kwatireko amaleka bakwetolole obulumi bwendiko bw'amaanyi mama Fiina oyambye nnyo banange nyako MP waffe Makindisi akuwa kalulu abazadde banange mutuyambe tufuna bwekanya bw'omwana waffe tufuna omulambo gwaffe banange buno ndi mu bupangisa ndi mu kasigo mwetuweredde omwana oyo mu bulumi bwa kitalo yafudde engeri gyesitegedde nfaaye kubanga yasooka kugamba nti taata ndi mulwadde ninzira mukumulakuutamye nga bali kumukuba empisa ariko lwajjana temunkuba bangi butusaba kugira mutuyambe namuno gavumenti nkyogedde nga ndi kijje ku mutima gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni yamanti yaleta mirembe nategeera nti lazima alina kugwanira abantu bo wansi naye abaana babonaabona. Bingi ebyogeddwa ku mugenzi Elly Tumwine, ebimu nga by'ennaku ate ebirala ng'abamu bajaguza olw'okufa kwa Elly Tumwine. Wabula muwala w'omugenzi Elly Tumwine yavuddeyo n'asaba bannayuganda okuba nti nno basonyiwa taata we ebyo byonna bye yakola ebiyinza okuba nga tebyabasanyusa abwe bityo nno we biri. N'agamba nti naye taata we yasonyiwa abo abayinza okuba nti tebaamuyisa bulungi. Kakati buli munnayuganda wonna w'oli ng'obadde n'ensonga ku Elly Tumwine, Bambi muwala we yakusabye obeere nti omusonyiwa. Katumukuwe. When we were in the hospital in Nairobi, when we were praying for him, one of the things that we were convicted about was to seek forgiveness on his behalf. So to ask God to forgive him of everything and that he did knowingly or unknowingly that was wrong, and just seek forgiveness so that he is on a clean slate. And I also wanted not to only do it with God but with everyone here. In case that he wronged you in a way, please forgive him. He forgave you. If you also wronged him, he forgave you. He forgave you. He talked about forgiveness so much towards the end. And I don't know for people who went for functions that he was at, he talked about how he even forgave a mosquito. So, if he can forgive a mosquito, how much more a human being? Bwetutambudde obadde mulabi mulungi eno Newspark channel. Subscribinga ku YouTube channel eno, lekawo obaka wawo mu comment section ate likinge video eno. Beera bulungi, weeraba.